Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebya Honorable Mwanga Muhammad Kivumbi ekyamazima matuufu tebiwoomya Nakabululu okusinziira ku bannamateeka be biboogera oboolyawo bimalamu amaanyi naye ensonga zino era ebituufu bebino abakungu mu gavumenti bavuddeyo ne boogera ku nsonga zino ebyama we tusobodde okubanga ate tubitegeerera. Ekyokulinnyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino kifuuse baana bali Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ekyokulinnyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino kifuuse baana baliwo kubanga kino nno kyeyolekedde mu nsonga nnyingi nnyo nnyini ddala. Wabula bino nabyo osaanidde obimanye, eno ye Uganda, ensi mwe tuli ng'ekyamazima amatuufu kiri nti ekaabya era bw'obitunuulira oyinza okwewuunya ne weebuuza ayi Mukama Katonda wano ludda wa we watuteeka. Ebigambo bya munnamateeka we George Musisi byeraliikiriza teekako Kanso Kenneth naye aliko byayogedde Moyizi, byonna biibino byewuunyisa naye ate nga bye bituufu. Ababaka ba palamenti ab'enjawulo bo bagamba si baakussa mukono era mpaka nga balabye Mwanga Kivumbi. Nze Deni ali ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu gw'osalawo okubanga weesiga okubanga gukutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lino Uganda ate kw'oteeka n'ensi yonna okutwaliza awamu. Wano nno wenkusabira muwombeefu obw'ekika ekya waggulu nti vidiyo eno osooka ogimpeere like. Wegiba like eba ejja kudduka emisinde mingi etuke ku buli ssekinnoomu asobole okubanga agifuna sinakindi nga agiraba ebeeko ekyamakulu kyekola. Weewaawo twegatteko mu butongole ng'osubscribinga era nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi 18 July egenda ba Saturday ya wiiki eno Friends of MC Mayor wali eri ku meeting point e Uganda Nansana okuyingira gujja kubeera omutwalo gumu gwokka bwe guti ordinary kwoteeka n'abo abagenda maaso n'okubanga ate mugoberera wali eri abagala ticket eya VIP emitwalo 2 kwoteeka emmeeza y'akakadde. Lady Pazo David Lutalo n'abayimbi abalala bangi bonna bagenda maaso n'okubanga ate babaayo, so twegatteko tusobole okubanga ate tucelebratinga n'okunyumirwa wamu. Weewaawo ensonga zino mpanvu nnyo nnyini ddala naye nsaba onzikirize tusooke tubeere nga ate munywanyi tutandikira wano. Njagala kuwa ebigambo bino nga bwe bigenda maaso n'okubanga ate bitambula. Sooka owulirize. Byewuunyisa naye ate nga bituufu. Mbuuza bitya? Bya bino wano. Njagala owulirize vidiyo eno wano gye njagala okubanga nkuwa. Wuliriza n'obukakkamu obw'ekika ekya waggulu. Wulira ebigambo bya Nnyombi Tembo. Fulumiriza ekifaananyi kya Mwanga Kivumbi. Naye abantu bange oludde bamaze okungamba nti kiri digitally enhanced. Si kituufu era mbadde ku mutimbagano gw'abaffe bamemba ba palamenti y'omwenda 5 buli agala bensi yaffe weetuuse Professor Mulamba era nemuddamu so nemukolera inbox. Professor Ogenga Latigo nemugamba Ogenga we Professor before you reach this sooka obuulirize nemugamba nti kati lwaki tubuuza nze environment mwendi naba experts abasembayo wano mu ggwanga gwe mbuuzizaako akitunudde ku butunuzi bwati katanakosa na ene tool yonna atunudde mu butunuzi bwati n'atunula n'ekifaananyi kubanga gundi baba mujja mu motoka ze bayita abduction which is arrest ekyo nekyo mukirwanyisa. Musajja mukulu agamba nti ebifaananyi ebitambula ku mutimbagano bye tulaba bya AI si bituufu era Mwanga Kivumbi si bwatyo bwali. Yayongeddeyo n'ategeeza nti bino bye tulaba engeri gye baakwatamu Mwanga Kivumbi
it was an arrest, eyo subduction. Era gwava ino ogamba nti Muwanga Kivumbi yawambibwa oba ozizza musango. Wabula Kivumbi yakenda maaso n'okubanga akwatibwa bukwatibwa. Konze ddala kituufu. Konze kale katunoonye mu mateeka what is an arrest. Era nga batugamba nti an act of illegally taking a person into custody, unusually because they are suspected of or were observed committing a crime. Netugamba nti an arrest, it is a legal process of apprehending and taking a person into custody because they are suspected of committing a crime. But it requires an legal authority, such as a warrant or probable cause. Kakati bwe tutunuulira engeri gye bakwatamu Muwanga Kivumbi, twebuuza Muwanga Kivumbi bamukwata mu nkwata ey'amateeka oba bajja ne bamuvumbagatira? Kuba oli bwakugamba mbu it was an abduction, oyinza obutawakana, kuba an abduction is an illegal act of taking or enticing a person away by force, fraud or persecution. Kati omuntu okumukwata n'omugwira kiyiifuyiifu mu ngeri etali yakugoberera mateeka, ekyo kye bayita abduction oba owamba omuntu. Kati yaba ayogedde ensonga nti Kivumbi yawambibwa mu ngeri emu oba endala ayinza obutanenyezebwa, kuba omuntu akwatiddwa an arrest ye muntu atwaliddwa mu kifo ekiri gazetted nti wano we bateeka abantu abamenyi b'amateeka baabo abateeberezebwa okuba bamenyi b'amateeka nga poliisi. Mu buduukulu bwa poliisi ne Muwanga Kivumbi aliwanga ne balooya be tebamanyi waali. Naye ebyo byonna bwe bingudde mu matu ne mpuliriza ebigambo bya omu ku balooya ba Muwanga Kivumbi. Counsel Kenneth, wuliriza. Muwanga bamusibye emyezi 6 balowoozeza nti akoze ki? Akakkanye. Ekkooti bwe yamutadde nga tannaweza ssaawa 24 ya demonstratinze nti kyuma kya mudaaki. Ekikwata kyokya? Yes. Nti kyuma kya mudaaki. Olwokuba ya demonstratinze nti kyuma kya mudaaki bwe bamukote bamutute mu kkooti bamuzeza kitalya ali luddawo. Simanya. Kati bya bufuzi. Lwaki bamukutete bamutute ku poliisi? Kwa luli bamukwata bamutwala ku poliisi nakola statement. Kati aluwa simanya. Kati kikikulaga bw'oba orizoninga ekintu kino okiteeka mu perspective. Muwanga bwe yayimusa okwogera abantu abasinga kye bataategedde ebbanga lino lyonna forces zibadde zikuba opposition okugituusa ku ttaka. Lwaki nkugambye nti kigambo kitonda? Kuba omuntu yava mu kigambo wabeerewo n'akola ki? N'abeerawo. Embeera yonna etondebwa bigambo. Revolution mu nsi zonna kabeera American Revolution gye celebrating mu mwaka guno yava mu speech. Counsel Kenneth atugamba nti ebigambo bya Muhammad Muwanga Kivumbi Alhaj byayogera byonna tebyalina buzibu. Era n'atutegeeza nti bw'aba yakwatibwa batubuulire ali ku poliisi bwe babanga bagoberera amateeka, bwe bibanga bino si bya bufuzi. Okuggyako bwe bibanga bya bufuzi y'ensonga lwaki aba abuzibwawo. Era nti kimanye nti enkyukakyuka yonna ba revolutions zonna ne bw'eba ya America bw'ogitunuulira etandika na kigambo a speech. Nti Muwanga Kivumbi mu mukwata baali balowooza bamaze mu weekend nga ku myezi 6 gye bamusiba, but
they were so surprised okulaba Muwanga Kivumbi ngadda ne energy eyo gyadda nayo. Kati njagala owulirize bino ebigambo bya Council George Musisi. Olunaku lw'enkya bw'anaaba nga tannaba kuleetebwa bannamateeka tugenda teekayo omusango mu kkooti okusaba ekiwandiiko ekikooti eragire bamuleete bamufuba mulamu tuleeta habeas corpus. Agamba nti Muwanga Kivumbi bwe lutuuka olunaku lw'enkya nga tebannamuleeta tugenda teekayo ekiwandiiko mu kkooti tugambe nti tumwagala nga mulamu oba nga mufu. Oyo nno ye Uganda era ly'eggwanga mwe tuli mwe tuwangaalira. Kale nno mwattu byewuunyisa. Kansooka empulire ku looya Nalukoola wuliriza. Omuntu akugamba nti ebigambo bye yayogedde oli n'anyumya ekiboozi naye Honorable Muwanga Kivumbi alimba teyaliyogedde bw'atyo bw'aba yabyogedde so what gwe bw'oba byakunyiizizza tambula ogende ku poliisi ogambe waliwo ebigambo Honorable Muwanga Kivumbi yayogedde bwe biti nze ndaba nga bimenya amateeka kati gwe engeri gy'otali mukugu mu kunoonyereza oleke bali abapoliisi bakole ki banoonyereze naye bw'onoga nti gundi ayogedde ekintu kibi nnyo mugende mu muwambe mumundeetere wano amateeka galikola ddi. Engeri gye baakwatamu Muwanga Kivumbi yeewuunyisa era nabo bye bimu ku bigambo bye beewuunya nga beebuuza amateeka g'e Uganda galikolako ddi. Sooka owulirize musajja mukulu Maseruko ono. Kuba njagala okukwata ebigambo byabo bagambye nti yabaddeko ebigambo eby'enjawulo byayogedde ebyanyiizizza. Kakati akawaayira 29 kali mu constitution yaffe kanaakola ddi amakulu era tumanye ddi nti bye tugenda okwogera bigenda kubanyiiza era twagala tutegeere nti ddi omuntu lwateekeddwa okwogera n'aba nga ayogeredde mu layini nayo bye mwetaaga kinyigiriza era kiruma naye twagala okubategeeza buli we tulaba eggwanga nga likkirira ndabi baminisita wano nga babuuza ebibuuzo kuba Honorable Muwanga Kivumbi gy'ali ekyamazima nga nabo ansa tebagiina kitegeeza waliwo ekkobaane okubanga bakwata amateeka g'eggwanga ogezaako okulaba nga bagazikiriza ntwala omukisa guno okugezaako okutuusa eddoboozi lyange lya bonna abalina obuyinza abalina Honorable Muwanga Kivumbi mumukomyewo era bw'aba aliyo nga musubira yazizza omusango ekyo tukirekere kkooti esobole okulaba nga ekisalo tetuyinza kubyemalira byonna. Ekyokusatu gavumenti yetutegeeze nti oba yene enkola empya eyazzeewo tekasoyogera ebigambo nze nenyiga nga nsobola okukwata amagye nsobola okujja n'enkukima yonna gy'oli naye ekyo kitegeeza tutuuse ku kiseera ng'eggwanga likkirira wansi nga ffenna tulitunuulidde. Nsaba amateeka mu ggwanga lyaffe gakole no Honorable Muwanga Kivumbi ateebwe beiro ya buli muntu yenna bw'ateebwa ne wenjogera ekikunyiza olina kunzizaayo mu kkooti. Bw'owulira ebigambo by'Amaseruko ono birimuko eggumba era bw'obiwa obudde owuliriza kiki kyagamba. Si musanyufu ku ngeri ki Muwanga Kivumbi gye yakwatibwamu n'engeri gye baamubuzaawo wabula ye agamba nti dwakiri mugoberere amateeka tetugenda kubeera nga tugatwalira mu ngalo nga tugamba nti buli akunyiizizzaako musibe mubuzeewo muwambe. Eyo si enkola entuufu ey'amateeka. Weewaawo Maseruka nno alabika okuba nga ayina ensonga era nga mutuufu naye ku luuyi olwo. Njagala nkwewano ebigambo bino byakaziwekapo mu ddakiika ng'emu 2 owulirize wano. Honorable Muwanga ebigo byayogedde yes byadde bya bukambwe ngera byewunyisa ku muntu gwe baakata naye nosooka n'okwebuuza nti omuntu nga bwe nawulira ne gavumenti ekiwaako ojulize nti ewe waafiirawo abantu n'otwalibwa mu kkomera oluusi nga sse tomukola ki mu kuva mu kkomera osobola nga si yeggwe abantu manyi bakulaba ng'oyambadde essuuti nze walingawo omusajja wano yawolanga ssente ng'awola abayimbi naye nga emitwalo 2 gisobola okugenda nga gyevulunga ne bufuuka obukadde 10 era ne mbagamba nti Katonda nnyambe nze lwali nkwata baba nze seewola siga nti ndi mugagga naye olw'obusiraamu kati
Nembagamba yeye nyini gwe ndala nemugamba ne mwami gundi nze nontuusaako ekyo tujja ojja kunsiba kuba sawa kusasula. Nangamba ate nga swana okulonda obulonzi olupapula okuli sigini kya yono wagone tuwandiika byenjagala. Nemugamba kati n'okikola mba njagala ate bansibe kubanga ate batansiba mba ngenda kukola mmadda. Anti obusungu bukutuusa no kati okuba kumalya n'oga kati ekijja tewakyali kyakola kati mulimu omuntu ava mu kkomera olw'obusungu n'ekimutuuseeko n'avayo nga yeetamiddwa. Kati gwali ebweru n'otandika omunenya lwaki ayogedde bw'ati kombe bakiyita kutokyalinga psychologically kati nga si yeggwe. Yes. So mwami Muwanga Kivumbi asobola okuba nga kyo kyajayiseemu okuvira ddala ku kalulu bakagenda abantu bafudde bakikutaddeko gyabadde tetumanyi bibaddeyo kati lwe bamutadde ekyadde kwegamba nga wotunuulira mu kamera osoogogerwera bwoti kitegeera ye siwagira kwogeza bukambwe ng'obadde mu kizibu bwekityo era manyi nti famire bigambo byakaziwe kapo ye ndowooza ye efaanagana bwetyo agamba ebigambo bya Muwanga Kivumbi yadde oyinza obiraba nga eby'obukambwe naye ate ateekwa okuba nga naye bw'otunuulira ensonga ze ng'omuntu ng'aliko we yasinziridde n'agamba naye ekimala kimala bwe kuba kwerwanako leka banaye twerwaneko bwe kuba kwogera omuntu yogera lumu. Kuliriza wano poliisi yatandise okuyita abamu ku abo abeesimbyewo naye nga bakutte kaadi za bibiina birala nga kati janguko ku poliisi tukubuuzeeko. Omuntu yenna atagendangako ku poliisi nga weesimbyewo kikuleetera okutya. Njagala okuwa ekyokulabirako Kiwendo Asad akutte kaadi ya NUP mu Nansana East yabadde ali awo nga poliisi mugati janguko wano tulabe n'agenda ku poliisi nga tabalina musango kubaga naye nga bamugamba nti omanyi tuwulidde eyo nti ekyalo kyo kikutte bubi naye yakomyewo atidde ng'abula kuvaamu bive. Zambali Blasio mukazaye mulugunya engeri ya kalulu k'abakulembeze b'ebyalo gye kakwatiddwamu. Njagala kuwa bigambo bino bya Mbidde owulirize ensonga ze ku bya Joel Ssenyonyi Besekezi ono wano. Honorable Joel Ssenyonyi of course bamukazaako erya leader of opposition sirirye office mwali amateeka gakimukazaako naye ng'engeri gya mu presidential system banaye tubeere serious. Leader of opposition ne bw'oba olina hybrid system nga eya Pakistan erina both parliamentary ne presidential system abeera ceremonial. Kati leader of opposition aina kubanga atudde ku minzaani yemu ne executive prime minister nga bombi babaka baki ba parliament abakulembera kati nga bwolaba Bungereza mu hybrid ye Pakistan bwe kyandibadde wano President Museveni nga alekebwanga is a ceremonial leader oba kitegeera nga alinga bwolaba Queen wa Bungereza kale katugeze so leader of opposition aba butereevu ku minzaani yemu ne minister ne prime minister abeera ne executive power. Fe wano tulina leader wa government business executive prime minister kitegeeza ono minister wa government kati minister wa government tasobola kubeera na leader wa opposition naye abeera wa leader minority leader in parliament bwe kiri speaker agambye bagenda ku amendinga waawo anti ne bwe amendinga kati so n'olwekyo bwe baba bagabiddeko ku bibiina ebirala they are just being magnanimous bayina just kisa n'empisa tamuje namwe mugire naye nga ayina kulembera kibiina kye mu parliament kye nabagambirako nti Joel Ssenyonyi Europe akyasosokola omulimu gwa ddala you consult your own masters onule ne botebuuza ku mulala yo kati yakola omulimu wadde bamutuma kati kiringa bw'ogamba nti independent electoral commission
omanyi nze nkulanga system za Uganda kye bakiyita tisi kye kiba kati independent etyanga candidate yagironze ate nga agenda naye avuganya independent electoral commission yandibadde nga bolabe ye Kenya constitution ya bayita independent and boundaries electoral commission nti mu kulondebwa kwayo mubeerawo commissions ez'enjawulo ezituula ne Kenya Law Society nga mweri coalition of parties nga nayo mweri ne balonda ba commissioner ne balonda chairman obe Mozambique nti babaka ba parliament be balonda electoral commission obe South Africa ne Namibia nti judiciary yegattamu mu kulonda kati yeyebeera with the degree of independence kitegeeza oli bwakubuuza to whom do you owe allegiance answer ye erichi ani mukamaawo oba kitegeera kati electoral commission ya Uganda bwogibuuza ani mukamaawo eddamwani mumanyi kati ba independent so katugeze electoral commission ya Florida state mu America bawuliriza ebigambo byambidde agamba nti leader of opposition bino byonna bibagezaako kola mbu tulonde elopu nga opposition ifenna si bituufu kubanga system zonna zadobonkana dda era wano akijjeyo bulungi wano bwadde ayogera agambye bwati soka owulirize wano kati bwobanga Nabbanja tebamukubyeko kalulu kati n'okuba ku Ssennyonyi akalulu sikufaako naye nze mmanya nti mubakola ebyamagezi sikubala so ekitawaanya abantu kati tibagenda ne bateeka title ku minister wa NUP ne bamuteekako title nti ye leader opposition naye ng'emirimu akola gya minister wa NUP oba kitegeeza kakati emirimu egyo olw'okuba bamukwasa title eri ey'enjawulo kati ono yavuddeyo n'etteeka eritereeza title eyo n'abalala balonde n'abalala bamukubeko akalulu iri title gino emirimu gyakola si gya opposition gya kibiina naye nabano bakkiriza ne babibateekako kakati bwe buzibu bwe tugenda okusanga mu ebyo kyendaba mukyali badde kimu nti naye asobola okuba impeached ng'abalala era osobola amendment eyo sigirinako obuzibu eyo kuba naawe toyinza kubeera eyo nga tewali akukuba mu ttooki naawe obeera kiwagi ng'ate banno baminisita abalala babakola ki naye okuŋŋamba nti bamukubeko akalulu bisesa ssemateeka wa Uganda agamba nti all power belongs to the people akantu ako buli omu akasoma kabanga akatono era ssemateeka nnyingi zonna zikayina naye abasinga tebamanyi nti kayina kyekategeeza ate kineneko kati people bano abasinzizza obululu obungi ne bakola gavumenti power belongs to them naye people bali abazzeeko nabo babayita people how much power should belong to them okitegeera ye essence ereeta minority ebigambo bino byonna bw'obiwuliriza kyemmanyi waliwoko ky'oyinza okugyamu sinakindi ky'oyinza okubanga otegeera anyway ebigambo biwanvu era bingi naye nzikiriza nkusiibulire wano tuddiŋŋane mu nsonga endala nnyingi zengenda ogenda maaso n'okuba nga ate nkutuusaako nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukoto kwoli nzikiriza nkutere wano tusinkane nga guludde nakkiriza bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.